tuzimbye ebbanga lyonna tubeere nga tulina opposition eyo eyogera awamu ngene eddoboozi limu. Mwami Museveni akimanyi bulungi nnyo nti abooludde oluvuganya gavumenti lwe balyegatta ne boogeza eddoboozi eri talisigaza ntebe eyo nga bonna buli omu nga bali ku peji emu. Museveni kati ekyakikolerera n'amaanyi ge gonna. Era gwe bw'olaba omwana ayambadde akakofiira akamyufu aka people power our power ng'ayimba nnyo kandi baakabadi ne Besigye baamukwata ne bamutwala eruzira. Omuvubuka oyo y'omu yagamba nti kabadi Besigye yakamala ennaku ezisuka 5 mu kkomera bamugasseeko kati n'abaala ne baakuterukwaga waliwo akabinja akali awo akeeyita opposition kaakati kalaba nga tukajje ku nankani kakomyewo wano naye bw'ogenda okubuuza background y'omulenzi oyo yekka ewaabwe yewa Nuupu. Onaawo osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza olunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa June omwaka 2026 afiiriddwa nkusaasidde alwazizza n'okusomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza twongera okusaasira famire y'abooluganda bako n'ab'emikwano aba omugenzi Joseph Seruwooza abadde munnamawulire ne BBS ate nga badde era lipoota ku paalamenti awo. Nze ng'omuntu Seruwooza oyo mbadde naye ndowooza emyaka nga 6 nga wenatandika okumulabira nga kyali ku Impact ne Dream TV ya Pastor Serwadda. Naye olwaleero wagenda okubeera nga aziikibwa ku bijja by'abajjajja beside za bayitayo Lwamaggwa Kooki Lakayi Ssebusaza baliyita Kooki. Okay, Lakayi ye district. Kati manyi bano baagala okusaanyaawo Buganda kyebava bayitayo Lakayi naye Ssebo Lwamaggwa wabeera Kooki nga bw'owulira nti Masaka Buddu naye olinaga nti bamuziika Kako Masaka naye ng'ate kyalibadde Kako Buddu. Afunye ebirungi gwe tukwozaayoza nyina Ssentamu Mukasa Sewandagi munnabyabufuzi munnabyanfuna munnamateeka mutunuulizi w'ensonga Ssebo towera byogamba nti ndi wa byabuwangwa mu by'ettaka mu kubumbya obuwangwa munnabyafaayo agenda kuba nga akubuuzaako olwaleero tugenda tutandika okwogera ebigambo Ssentamu buuza abantu banyabo ne bassebo abatuwuliriza era abatulaba bonna gye musinziira mbalamusizza nsaasidde bonna abafunye ebizibu ebitali bimu naddala abafiiriddwako abantu baabwe ng'abooluganda lwa mukwano gwaffe Seruwooza abadde moderator wa Sam Kazibwe. Manyi nze Sam Kazibwe kati ye muntu gwe nasigala okuwuliriza ku CBS ne mukwano gwange Wamala Balunabba bokka ebisigadde ebirala saagala kumanya. Oyogeddemu bubi ze programu 2 zokka ze mpulira ku CBS kati ebyabalala era bwe ntuuka mu programu nga moderator Sam Kazibwe awo akalimi nkalekawo. Naye bw'abanga kwolwo taliiwo waliwo omulala waliwo emiyaayo egiri awo abo siwuliriza miyaayo toyogera bubi anti nze kojja Oluganda ndumanyi ate ndi musomesa waalwo radio ya mu CBS ya Buganda sebigambo bwe mba mbikozesa mba mbimanyi bwe mbikozesa radio ya bwagamba nti radio ya Buganda ate nga nze mmanyi be bigikwatako kati be bigambo oli awo ekyannamukaaka atabimanyi naye nze abimanyi ebyo tobiŋŋambanga omaze obuuza abantu njagala kusamukirako abafunye ebirungi mu bulungi nga tokubye muntu tolina gw'obonyaabonyeza tolina gw'okosezza naye ng'ofunye akasenteko aweeyagala naye okugamba bw'oba ogabana bw'oba ofunye kasente ng'okalya kati afunye omukyala ng'alina gwe yamubbako nga leero bw'agenda omwanjula oba okumukuba embaga siyinza musanyukirako anti gwe yamubbaka ayinza okuba nga mulebeva ali awo tasobola kubeera naye nze yanzibako omukazi yamuyagaliramu emyezi 6 gyokka egyasigalako nnaku nakati atambula era akyabonaabona ate nga n'omukazi yamuvaako era ajja bonaabona Katonda wattu ajja kulya ne ku nfuufu ng'omusota naawe abakazi bangi bwekyo gwe bw'okirowooza bwe baba bangi olina bameka nze nyina omu kati lwaki olina omu nga bangi anti kati oyo bwe bamutwala bwe baba bangi waali badde olina 5 era lwaki gwe ofuna omulala lwaki oli ye tafuna mulala ajja okutwala owuwo segeza wanyiiga nga bakututeko omukyala we bambi bw'obanga oyagala okukola ekintu ekirala kojja wange ku nsi kuno ebintu bibiri tobizanyirangako tozanyiranga ku mukazi w'omusajja abasajja abasinga obungi mu bakazi baabwe mwe bajja emikisa egibatwala okufuna
kati ngono omukyala bw'omuggyako alabanga gwe amuggyeko obulamu bwe. Omanyi omuntu akwagaliza obwavu aba akwagaliza kufa. Ekyokubiri ky'otazanyirangako ye mwana asoma. Ne bw'abanga aweza emyaka 18 kasita abanga akyasoma. Ndowooza one A-level owa university tekyina omusanganga ku university ng'akyasoma. Abaana bangi tubalabye emisomo gibalemedde ku university lwaba muvubuka yamukwanye. Bw'omusanga ku university mulinde amalirize okusoma, kwana omwana ng'amaze okusoma. Era ow'essomero lwanga omwagala mulinde ku graduation party ye ng'amaze okugraduate ng'awo omutwale toli bana kizibu na muzadde. Naye bwetandala eriyo omuzadde ng'alina ebyamulema nga ye alaba nti ono omwana we yajja obbimumalira. Omusajja ayagala dde okusoma amateeka gaganye. Kaana kakatute kayise ku Vision for Africa High School kamanyi nti kajja omusomera amateeka waakiri kamuwoleza emisango ekalooya ke bw'ogenda okazanyirako ajja kukusiba. Bw'anaaba takusibye n'okkuloga ajja kukulogeramu. Omuntu asobola okukwata bw'ati n'akulaba ng'olinnya bbaasi y'eruzira n'agigoberera ne bakugiramu wali bbaasi n'eyingira bw'eti oluyingira bw'eti mu kkomera n'ayola ettaka awo weeyingidde mu kkomera n'alindeetera nsobola okusibira mu kkomera nomalayo emyaka 4 nga tovuddeeyo ye ng'oli eyo. So ebyo ebisatu tobizanyirangako. Kale twagala kwebaza mikwano gyaffe abatuwadde ku mirimu. Waliwo abakuwadde ku mirimu? Waliwo abampadde ku mirimu n'abampadde ku ssente mu nsawo eri ey'abaana betuyamba okugenda obulungi. Waliwo abakuwadde ku ssente? Ddamu osome ennamba eyo. Abo beebale 0702 43 88 52. Banyabo ne baseba bampa emirimu gy'ettaka nga tetunaba kwogera naawe nakugamba nti consultation yange gibe emitwalo 2 ku 0702 43 88 52 ne twogera. Ezo sente zinyamba budde bw'ommalira bw'onyonoonera nga twogera naawe nga nkola analysis okakasa oba ensonga yonna agikolako oba siigikole ki bwe nzuula ng'ensonga yonna agikolako ng'era n'agisobola. Naye abiri oba omaze dde ogasika? Agalina nedifandebo tegadda. Naye ate bw'ompa omulimu gw'ogukola ne ntuuka wakati ne gunnemerera sente zonna zoba ompaddeko nzikola ki? Nzizza. Naye tozizza eza consultation ezo sizizza. Omulimu ogukulemerera ozizza? Zino endala nzizza. Nzeta waliwo era bankubira mbali commendinga n'embaga oba oyagalayo ensonga sewanda jjajja osobola ogikolerako bw'ogenda ewalala onkabirira awo enzijja. Then nalabye abaana basaze akatambi kaffe nga twogera ku Muhammad Nsereko omubaka wa palamenti. Twagala kwetondera Muhammad Nsereko. Ye yakubiddeko? Yankubiddera yamaze kunkubira nampa ne Twitter handles zombi nenzeetegereza nga eri Twitter handle eyabadde esanyuka olw'okusibwa kwa Lukwago ya Nsereko. Nsereko oyo yali wa National Unity Platform era akyali wa National Unity Platform. Nsereko oyo ye muvubuka eyali ayagala okwesimbawo eyasaba kaadi ya National Unity Platform ekawempe. Ono yakola akatemba? Yakola akatembo eyajja n'ekibokisi ekinene ennyo oyo omusiru atalina magezi. So ebigambo byonna eby'obusiru ebyo byabadde byogerwa ku Twitter tebyabadde bya Muhammad Nsereko. Era mwana wattu wayogera tumaze kulaba. Nze kasanira Twitter handle ng'eriko Honorable Nsereko Muhammad kati ate oli ye Nsereko Moses. Kati ate era Muhammad Nsereko yatuyambye nnyo kati Twitter handle yagikyusizza tekyaliko kigambo Honorable eriko Muhammad Nsereko. Kwaka kati tasobola kwogera ebyo nga ne ku kooti yaliwo. Kati ate era yambuuza nangamba nti nze siyinza kubeera looya wa Lukwago ate ne mwogerako ebyo. Ssebo Nsereko Muhammad Honorable wa Kampala tukwetondera naye njagala kwebaza nnyo nti watutte obudde bwo n'okiralifayinga. Naye nze ekyanjogeza bwe kityo sikyalina mpuliziganya naawe Honorable Nsereko kubanga senga nali mpuliziganya naawe nali badde nsooka kubuuza nti Nsereko wange Nsereko ebyo ate by'essimu bireke ebbali naye twawuliziganyiza bulungi ne tukkaanya banyabo ne bassebo eyabadde atogeddeko ebigambo ebikikire bwenna wooli amulabako Nsereko Moses oyo wakatemba era Katonda amusaasiranga kuba lwe ndi musanga wano poliisi ejja kunkwata. Ate lwaki? Nsereko Moses oyo lwe naamusanga wano poliisi ejja kunkwata. Nze gambye lwe naamusanga wano poliisi ejja kunkwata. Ate era njagala kulaajanira poliisi Uganda Police Force
mbasaba mukome kuba sirikale bamwe aba poliisi naddala aba traffic. Waliwo aba traffic abali ku luguudo sa Apollo Kagwa olwo bw'oba oveebwa ayise bano abali wano awo ku Kyeza awo nga wakava ku Kyeza awali ku MISD saidi yeri ku saidi ya Makerere wali Nankani n'abalala bali wali eri ku kikubo eri kikka wansi ekikirya mu kikoni awo nga ku geti bagita nga wakava wali aba brother kikirya wansi eyo ku Caltech Academy abapoliisi aba babeera waawo bafuuka basolooza ba ssente ennaku zino zonna ntambulira mu takisi naye takisi olutuuka bweti olaba kati bali awo balinganga bana tobanenya ku takisi tezirina bisaanyizo ezisinga eri waliyo basatu neno waliyo basatu saidi zombi nzikulaga eri aba traffic basatu eri waliyo ba traffic basatu bali bakuuma zidde bazesooka bwesoosi eyo yange era olaba takisi bemuyitako n'agikuba omukono ng'oli asirise endala ebejja n'oli n'akubiddako endala ebejja oli n'agitako kati olaba kondakita driver agamba ono mpayo ettaanaawo bwe kibeera azifulumayo azizinze bw'ati n'agenda bw'ati emabega n'abanga amubongako n'azimukwasa tebalina kati nze onyimirizo tano njijjako ssente omusolo kwegulya emipiira kwegiri buli kimu kwekiri IGP bw'oba oyagala mbakukwatire obwo obusobozi mbulina batakisi balina okwetereeza nze aba traffic sibanenya nze wa traffic bwanyimiriza nga looza agenda kufunamu wadde 10 yaba yeerimba yegamba naawe oli muli wanguzi sisobola muwa wadde ebisatu bino liyangamba simanya oyise mu bitala nga bikyakutte ebitala bitadde ate jjuka ebitala we bita biddamu okukwata bimalawo eddakiika nga nnamba nga tebinaa kuddamu kola ki kutamulala kuba bimanyi waliwo ali mu transit ayikola ki kati nze byansanga wakati nga gwe musiru ali mu transit waliwo nze byansanga wakati nabyo bimanyi nti waliyo musiru ayitawo kuba kati daba junction kati nga katugambe eyewandegeya oba eyekasubi ngazi kati wakati ng'okyali mu junction eyo ebitaala ne bikola ki ne bikwata kusomesa ebitaala ebyo era nyambe n'abalala linda wakati nga tonda kunsomesa owa traffic nankuba omukono nenyimira nangamba oyise mu bitaala nimugamba tempisi mu bitaala ebitaala byantadde wakati nga nkyali mu bitaala ne biddamu ne bikwata obadde oyagala nyimiremu wakati mu kuwombeeraawo nangamba ngenda kukuba ekipapula nemugaba kinkube mwana watu aba traffic abo balaba sagala kweri namuga kinkube ngende kuba sirina budde nyine ebirala ebyokukola era bw'otamuwa 15 omusabu kabo yangamba samuwa wadde ebisatu naleeta pamiti n'egimuwa n'agikwata bw'ati nangamba genda nze baŋŋamba abaana abatakisi abo bw'otomuwa 5 ng'akuba ekipapula ate namulabako era ekawempe waliwo era wa traffic aliwo n'agenda n'asaba ku munne wali mangu nnyo akakuuma akakuba ebipapula n'ajja n'amukuba ekipapula ne mubuuza ekipapula omukubye kyaki kati nsomesa ebitaala wadde okyansomesa bitaala kati njagala nkusomesa ebitaala ebyo bimanye bw'obanga ogenda butereevu ebitaala ebyo byaka bisatu waliwo ekimyufu waliwo ekya yero waliwo n'ekya green bwe kiba kitandika okwaka kyaka ekya yero ekya yero kikugamba nti weeteeketeeke bwe kiri tugenda kwaka green bwe kiba kibadde ku red kati bwe kyaka yero abadde azikizza emmotoka yo gikoleeze olinde agitadde mu newton ogiteeke mu drive olinde kyake green olyoka osimbule bwe kiba kyase green nga kigenda okuta omulala tekigenda ku red butereevu kiddayo ku yero nekigamba tugenda kusiba naye yangu ofulume bita tekigamba kusiba kigamba yangu gamba kwanguwa kuva mu junction bwoba okyakiraba kikugamba siba kiri ne kigamba yimirira kati wano gye ekigere ku muliro n'oteeka ku buleeki ekirala n'okisa ku kulaaki kati andi mwe muvuga automatic oteeka ku kulaaki n'oteeka ku buleeki n'osiba n'olyoka osaamu and break n'olyoka otambula kati mmwe ekizibu kye mulina era mwe mutta n'abantu ku bitaala bwe kyaka yero oyongera bwongezi kwa accelerator kufuluma mangu gundi bwe kyaka yero kikugamba gye ekigere ku muliro olinnye buleeki ne kulaaki ekyokubiri ebitaala byaffe babisetinga bubi omanyi ebitaala bikukwata eddakiika 5 nebito butikitikia na 5 ku dakiika emu ekyo kye twali badde tukubaganyako ebirowoozo ebitaala nebikukwata eddakiika 7 n'obeera oyokya mafuta nebikuta eddakiika egyo nanti ekisoboka lwa nsonga emu tulina abasajja baffe omusanvu zekikusibye kuba kiba kitadde oli nekitoolo zeddakiika zekyetoola okudda wano tulina abasajja baffe ababooda abo naawe baveeko abo si bantu saana bakubaganyako birowoozo wano
nanti ebitala laba kati kalugamenze bintadde ye katugamba avenu bichamukutte nati najja nayingira ddala mu kkubo wakati omukolera kyo omuntu omera ababula ne bajja bezinga njagala tegeeza abatuuliza wano ku MS Media omuntu ng'ayagala ettaka lyakulimako olima mwanyi olima bitooke n'emmere efaana ng'eyo ndirina yeka ziringa mmeka nina eka 8 bw'oba otwala ezisukka square mile emu ne eka nga 2 n'okusoba liri side liri Buganga kisangibwawo mu Lwera Masaka freehold yes freehold ne lya kabaka lyali lyaffe mayiro 9 central government n'eritwala lino kabaka lino Buganda Land Board wekuwera Buganda Land Board wekuwa liizi yekuwaate ku lya kabaka naye liri bagabako freehold zali mayiro zaffe 9 Uganda Land Commission ne district yezigaba twafuna omukisa ne tulisaba ne tulifunako kaawo eka 8 tutunda eka bw'oba ogula okusukka mu eka 5 tuteesa bw'oba toweza eka 5 tutunda $2,000,000 buli eka kati soko oddamu some ennamba 0702 43 88 52 naye oba toyagala kugula ttaka ng'olina ekizibu kyonna ku ttaka naye ne oba toyagala kugula lino ng'olina lyoyagala okugula oyagala due diligence kubanga toyokya miliyoni zo 8 zonoonyezo ba miliyoni 10 akaweewo olina okwebeereramu so kakati abasinga obungi bagenda ne bajja ne bagula nga tebategedde ate abaala osobola ogwetaka nga byonna bituufu naye nga liriko inkambalensi endala omusajja yagamba nti gundi awo sekanjako yagulaawo talizimbawo najja assaamu inkambalensi eyo kati eyo nayo gisobola ogijjamu butereevu njijjamu ate nentekawo omusirikale akuumawo paka lolifuna sente ezizimba omanye eggulu nabadde nyina gyenveeyo nensanga wa drone manyi zino drone za white mpyatuku zino ezikwata abantu ezikwata abantu bafunye empya kati ffe tuzite ziwamba abantu ng'akubye buno motoka obutika omusenyu bumotoka ki naye nga bunenenene tipa kati wa tipa ndowooza oba yaganye kusiba oba kiki naye beekubye bannaaye emigo gyenyini ono nga nti beekubye motoka zonna zaweddewo zeetomedde naye ono wa tipa yatomedde wa drone kati ate nga buli omwana nyamunde gwabadde avuga obubi jjukira bw'okola ensobi ku luguudo buli omuntu aba na nsobi tovala n'owa boda akulaba okuba indicator oweta natandika okugamba nti tewakubye indicator ababoda bona bavaako nze nange nabeesonyiwa kubanga akuyisiza ku kkono n'oweta bwoti n'akuboggolera ng'omutomereddeyo ate nayita ne banne bakwokye kati abo ababoda sikyalina birowoozo byabo kakati mwami Ssewandaggye tugende ku nsonga ya obumu mu opposition opposition okubeera awamu ku nsonga ez'enjawulo nalabye mukyala wange mukyala Elias Lukwago baŋŋambye kanso zawedde kanso munamateeka temugundiivu ddala kanso zawedde yeewuunyiza nnyo nga yeewuunya bino byatandika ddimbo ye yali amanyiwe kikutuka kati ku opposition wonna bajja kubeera wamu naye yalabye ndowooza butali kanso zawedde nze bw'aba yeewuunya ate naye nja kumwewuunya kubanga kyeyakavaamu emabega kaawo abadde akiraba nti National Unity Platform yaleeta Ronald Nsubuga bali mwezo n'emusimba ku Elias Lukwago bamugye ku bwa road mayor ekyo kyokka kitegeeza n'ebigambo byokka abaana ba National Unity Platform bye bayogerera Elias Lukwago bingi nnyo era bimala okulaga kanso zawedde nti tulina bano bannaffe bajja kusaanyawo opposition tewali bumu kati ye kanso zawedde akyalowooleza mu opposition eri gye twalina kino tuze tukizimba tuzimbye ebbanga lyonna tubeere nga tulina opposition eyo eyogera awamu ng'erina eddoboozi limu Mwami Museveni akimanyi bulungi nnyo nti ab'oludda oluvuganya gavumenti lwe balyegatta ne boogeza eddoboozi eri talisigaza ntebe eyo nga bonna buli omu nga bali ku peji emu Museveni kati ekyakikolerera n'amaanyi ge gonna era gwe bw'olaba omwana ayambadde akakofiira akamyufu aka people power our power ng'ayimba nnyo kandi baakabadi ne Besigye baamukwata ne bamutwala eruzira omuvubuka oyo y'omu yagamba nti kabadi Besigye yakamala ennaku ezisuka 5 mu kkomera bamugasseeko kati n'abaala ne baakutte Lukwago yagamba waliwo akabinja akali awo akeeyita opposition kaakati kalaba nga tukajje ku nankani kakomyewo wano
naye bw'ogenda okubuuza background y'omulenzi oyo yekka ewaabwe ye wa Nuupu taata we wa NRM siri wano takoma kuba wa NRM naye wa NRM atasobola na kwegulira saati ng'alina kwambala tisaati ya Museveni atasobola oba ayavuwaziddwa n'alemererwa n'okwegulira essaati wekyo nakyo kisoboka byombi oyogedde mu Luganda naye by'oyogedde byonna bitegeeza ekintu kyekimu kubanga basobola okunjavuwaza nga n'okugula essaati y'enkumi 3 sisobola kati nga nyina linda saati waliwo ayavuwazibwa nga tategedde omusajja baali bamuyita Stalin yakwata enkoko n'agimanyuulako ebyo nga bwe kiriko omusaayi n'agimanya nga namu n'agiteeka wali n'akwata mu kkooti ye n'ajja mu kasooli n'asuula ng'enkoko emugoberera ng'ate bw'agigoba bw'ati eveewo ng'esigala emugoberera kati na bano batwavuwaza ne batuusa ku leve eyo nga ffe tubalowooza nga be baseviya baffe ojja kusanga omulala yasiimwe oli ono ayogera akutame bw'ati oyo ampita simanyi senfudu senfina oyo nga gujja okusanga bw'ogenda otuuka ewaabwe eka nga bonna abaliyo ewaabwe ba NRM ye yekka yagamba nti wa National Unity Platform naye nakyo tekikakasibwa bw'onojja ewalala yagamba abasinga abo abaana bakolere NRM bw'onojja ewalala ojja kusanga mukwano gwange Lumbuye naye bw'ogenda omukolako background check-up nga yekka ye wa National Unity Platform kisoboka kitya okubanga abaana bafe abasinga batwogerera ku platforms zino bokka be ba National Unity Platform ng'ewaabwe gye bava eriyo ba NRM kiba kyetaaga okunoonyerezaako ekyo nakyo kyetaaga kunoonyerezaako kyetaaga kwa FBI Mossad MI6 MI5 CIA ekyo tekyetaaga kunoonyerezaako genda onoonye olaba abantu baffe abatukolera abagamba nti baffe nti bebbanga lyonna mwami Museveni ekyazza akikolerera okulaba nti ab'oludda oluvuganya tebakola ki tebabeera bumu era bwe nali njogera mu kulonda okuwedde nakugamba nti ekizibu kye tulina wano bannayuganda kye tutanaba kubawa bina byonna tubikoze kye tutanaba bannayuganda kiri kintu eki wegatta kuba alternative zimmeka bbiri nga bwe batalonda Museveni balonda ki ffe naye gwe oteeka wano Museveni ate wano n'oteekawo Nuupu ate wano n'oteekawo FDC wali n'oteekawo Nankani ekyo bwe tuliwa tetukoze kye bayita cessation of hostilities tetugenda kulwanyisa Museveni tumuwangule so omukyala Lukwago byeyayogedde ebya obumu kitegeeza nti yali talaba amapensa we gatambula nti baawe bamuteekako candidate ate nga baawe yali asobola okuwangula Basemuju babateekako ba candidate kyamumenyedde bwerere mukyala wange oyo kubanga ekyo tetwetaaga kigamba aba National Unity Platform Ssenyonyi bw'avaayo n'ayogera ebigambo nga byayogedde nga bakutte Lukwago ekyo kye twewuunya yayogedde ki era ne tugamba nti twebazizza Katonda nti ku mulundi guno yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebikola ki ebyamagezi Mbongoya bw'avaayo n'avumirira Muhoozi okukwata Lukwago nga bwe yamukutte ekyo kye twewuunya ne Lubongoya era abadde ku sayidi eyo yennyini erwanirira nga bwe yagiriko ddi bwe baali baleeta Balimwezo yali luddawa ali Balimwezo wamuddeko ng'ayogera si road mayor wa Kampala mpozi ye mulodi anti Lukwago fugo tusinga okuyitugate tuyite omulodi oba kiki anti kiri kitibwa Lukwago n'ekitibwa yakitwala era walaba Balimwezo nga n'ebyambalo tebimunyumidde bunente we tagitula mu Burundi yagigaana n'ogigaana n'agamba mbu ya Lukwago tajja gitulamu bamuwe endala naye yali amanyi temutuuka ate ddogo ki Lukwago mulogo Lukwago mulogo ate Balimwezo y'omusajja omulokole ate ebyeddogo aba bityako ki Dubale embeera nga n'embiroko otadde ng'ate gwe oli mulokole abalokole eddogo libakwatako sajja wuyo ava ku church naye asoova ku church n'afunako waayita ewalala ate oyo ajja kuzikirira bw'oba oyagala okubeera n'obulamu mu nsi eno bw'osalawo okwogerera eddiini z'abazungu goberera ezo bw'ogamba nti notugenda mu Afrika bw'osalawo ntugenda mu Afrika ng'oli wa Sewanda gibeera n'oyo naye kasita otambula n'olinnya anti baasi ziba bbiri bw'olinnya ekigere mu eno n'ekirala n'okirinnya mu eno zombi bwe zisimbula otambula n'eruwa kuba tezitambulira ku sipiidi y'emu oba owedde either ogwa wakati zombi ne zikulinnya oba ogwa wano empewo y'emu nekusindika mudala n'ekulinnya kati so oyina okubaako n'oludda se bw'ogenda ku Sande asigaye mbuno bw'agendayo ngamba bugambi anti ogambye ayinza okuba avudde ku Sande ate najja nene waffe kati bw'osalawo okubeera naffe beera naffe bw'osalawo okubeera eri beera eri awo bijja kutambula kakati tugende ku nkuŋŋaana z'opposition olukuŋŋaana lwali ku PFF DP teyagendayo UPC teyagendayo olukuŋŋaana lwali ku DF NUP teyagendayo DP teyagendayo UPC teyagendayo okwegatta kunaabaawo ddi
Kaakati kyenjagadde nakera nakyo benga okitegeera. Olukuŋŋaana lwali ku DP. Ku PFF. Ku PFF. DP teyagendayo? Kati DP erina omukago ne NRM. Wali gisuubira okubaayo? Nuupu teyagendayo. Nuupu yagenda. Kati oli yagambye leader opposition amwagala nga wa PLU. Nuupu yagenda eno. Yagana agenda wano ku DF. Neragawa. Teyagendayo teyakola ku the communication. Bo bagambe yaabwe si opposition. Eyaabwe revolution. Naye government ya Museveni bwe yamaze okulayira nabo ne bamala okulayira ate ne balonda leader opposition. Kati ng'eyaabwe opposition si opposition revolution ate balonda leader opposition. Mukwano gwaffe Lukanga bukyanga alayira wamuliddeko ng'ayogererawa. Lukanga soko omuleke. Lukanga ye soko omuleke. Naye wano abadde tanaba kuyingira munda mu parliament nga wakabi nnyo tubeera naye ku CTM. Naye Lukanga kiki? Kati omumwa gwazibye. Lukanga kiki lwakuba yakuyita mu kadirisa n'ayitawo naye. Omumwa gwazibye. Lukanga tayampita mu dirisa gwe wamuwolereza. Ekyo leka kukyogerako. Gwe wamuwolereza wano. Kyogamba siba kubanze Lukanga singa tali mu kizimbe. Ng'ayitawa. Ne Lukanga bambi. Kati nkulage nti asobola kumalayo emyaka gino gyokka 5 n'ataddayo. Ebyo biveeko Sewandagi. Kuba naye ajja kubuuza lwaki gwe teweekolako n'oyingira. Kakati bino njagala obiyige. Abasomesa ebyenfuna Makerere kubona oyina gw'omanya alina ekizimbe mu Kampala. Ina kikyala wange yasomesa. Namusanga awo ku butala buno bwekabuuso buno. Ng'ayambuka muganange nga tugende mu America. Elon Musk alina bukugu ki mu byenfuna. Alina mu diguli. Kikyogezaako tegeeza omuganga teyeeganga. Ate Mark Zuckerberg alina mu diguli. Omuganga teyeeganga. Lindako Mark Zuckerberg alina obuyigirize bonna mu byenfuna. Mama Sewandagi omuganga teyeeganga. Oteekwa okuba n'ebirala by'otegeera nga byanjawulo. Kakati tuddeyo wano mu kwegatta ku opposition. Baneegatta batya nga abamu batya n'okugenda ku bibiina by'obufuzi ebirala. Tebatya buti. NUP tegenze ku DF. Tebatya buti. Ate netawandika wadde communication. Tebatya buti. Bagaana bugaanyi kubanga eno gye bagamba nti bali mu opposition. Tebali mu opposition. Bali mu ki? Bakolera gavumenti. Kinene. Ekitono badde oyagala ngambe ki? Kukolera gavumenti kiba kinene. Gavumenti bwe yaliisa sovereignty bill. Walabako n'omwe yafuluma ku bo. Anti balina mayunalite tebalina kye basobola kukola. Baali bayise etteeka lya UPDF. Akakodyo ke yatukola okajjukira. Neera yali mayunalite. Teyabagamba nti bafulume. Bafuluma. Balina ripoti bazisoma. Netwalaye Kalimu Masaba nga alaja ne speaker omupiira mugamba otandikidde wali oliwe yakoma. Oyisize ebintu nga tusomena mu ndagaano n'endagaano ezze n'ogigaana. Yabadde amusuubira kukola ki kubanga ne mu bukiiko bw'ati bwe yamukolanga. Katokiraba. Kati olwokuba bano tebali united. Omanyi omusajja atera okugamba nti united will prosper, divided will fall. Kati ye nakyemalira mu nkola ze eza bulijjo ayagala nnyo abantu abateekutte wamu. Omubbi ayanguyirwa nnyo okubba abavubuka basatu abasula mu nnyumba emu nga tebakwatagana. Sewandagi, Anodi ne Matiya. Bonna basula mu nnyumba emu naye tebakkaanya. Sewandagi bw'akomawo ku ssaawa 2 tasibaawo. Aleka wagule kubanga takolagana na Sekanjakko. Tayinza kukkiriza Sekanjakko. Baba bakolagana. Muzi okusambwa amugulire. Aleka aguddewo. Kati Sekanjakko najja ku 3. Naye n'aleka nga aguddewo. Mbu Anodi bw'anajja ku 4 naye ayingire. Omubbi najja ku 3 kitundu. Sewandagi alowooza Anodi kuba Sekanjakko yayingidde. Agenda okuddamu okwetegereza nga TV mu nyumba tebagina ebirala nga tebabirina. Eyo yenkola y'abasiru bw'ebeera. Tuteekwa okukkiriziganya ffe abali mu ludda oluvuganya gavumenti nti mwami Museveni buli muntu yenna amuwakanya ne bw'abeera Aneti Amongo ng'asonze ku ntebe ye nga wa NRM alina kumuggyawo. N'olwekyo ffe tulina kulwana n'oyo yekka atakkaanya naffe. Naye ne bw'aba mu NRM nga ye Ssekikubo naye nga byayogera birina kye bitwongerako oyo waffe asinga mulya nnyama owaffe nga bw'atuula mu palamenti byayogera byongera ku oli. Ekigambo Kyagulanyi kyakozesa abasinga obungi tebabigobera. Omanyi bano abaana banyumirwa nnyo okuyimba okuleekaana obuleekaanyi muli balabira ku bikolwa byabwe. Oli waffe ng'ebikolwa byo bitwongerako. Ebikolwa byo bwe biba byongera ku nakyemalira toli waffe. Ne obanga oyambadde engoye ezifaanana ezaffe
neobanga oyimba n'oyogera ebigambo by'oyogera ebiwooma nga biwoomerera ng'omubisi gw'enjuki gye tuli naye ng'ebikolwa byo byongera ku Nakyemalira toba waffe nze awo wensinziro gaana Kyagulanyi nti ebikolwa bye si waffe bitoola ku ffe byongera ku Nakyemalira. Nakyemalira atuuka mu kulonda kuno ng'alina abantu 7 baatayagala mu paalamenti abamusuza nga teyeebase ng'era abamenya n'obamenya Muwanga Kivumbi Nambooze Seggona ng'abamenya ku ngalo bw'ati Kyagulanyi n'amuyamba bonna bakuba n'abafulumya paalamenti ne Muwanga Kivumbi owe yamukuba n'amufulumya n'alekayo Nambooze lugojamye atasobola nagoba mbaata owakatemba. Ebikolwa byo byetubala bitugattako bitutoolako. Walabye deputy speaker gwe balonze teyabadde wa NRM yafunye obululu bumeka tayebwa bina n'okusoba aba NRM oza abaka ebina mu paalamenti bawera nga bawera batya ebina nga ojjeko bana bagira ku kadi NRM waliwo ba independent neweza ebina nogamba nti tawe bafunye obululu bina nga temuli ba opposition naye kati mwe mwafuna enkaaga nga kyo temwakiyombera because mwafuna enkaaga okusinga ku babaka be mwina. Tulina ababaka bameka tulina ababaka 8 netufuna mweru nafuna obululu 6 mu opposition mulimu ababaka bameka opposition 10 8 10 9 6 bali era mu 6 mu tulaba nga opposition ekwolo awo yatuwa. So oludda oluvuganya gavumenti nakugamba nti Daniel Toroitich Arap Moi yafuga bannakenya emyaka 29 naye nga abafuga nga yalina minority naye nga bebituuka ku bululu ng'afuna obululu bwa 3 mu buubwo nga bali balina 6 mu buubwo naye nga yabawangudde lwa busiru bwabwe. Tuteekwa okukkaanya ku butakkaanya tukkiriziganye nti waliwo butakkaanya nabyo nti bwe tutuuka e Kampala ku candidate wa road mayor bwe tuba tusimbawo bakandidate nti ekyamazima tetulina asinga Lukwago ffenna abasigaddewo ne tuwagira Lukwago bali mwezo nadde eri bolowooza ne tutuuka waggulu egindi Nakawa ekira ne tugamba nti ekyamazima wadde George Musisi kati George Musisi bujanga jam parliament yakogerayo ki ajja kwogera obudde bukyali entamwe uli amuliro ki mubereberye kati yajja ntamu nayo ono mubaka wa parliament yajja kwogera oluddako ajja kwogera nze mulabanga omuntu omugezi naye se wandaji anti ebyo byonna bijja kujja nga okimanyi nti akaweewo bwe kabeera ku ttale kafuutuka emisinde mingi ebyo byonna biyinza okujja naye bw'okateeka mu nnyanja kayinza okudduka seconds 2 ate ekyo empuuta bw'ogiteeka mu nnyanja empuuta ate yonzibu mu nnyanja mu dakiika 5 okuva n'eba eri kalangala naye bw'ogiteeka ate ku lukalu atena kyekola. Kati George Musisi alimu okumanya waateeka okubeera bw'aba kya nnyanja awo yagenda lukalu nati mutala kwa bw'aba kaweewo obumu bwe bujja okuleeta ekyo okugamba nti bannaye zino territory tulekerewo owa UPC wano tulekerewo owa DP wano tulekerewo owa NUP wano tulekerewo bwati kakati obumu buno bugigenda kujja butya nga mukyala wa kojja wange kyateekwa okukkiriza nti embeera nga bweri tetusobola kubeera na bumu kati nga we biri kati ekigaali nga kyekisika endogoyi so nga endogoyi nga yeyina osika ekigaali endogoyi yeyina okusika ekigaali embeera gye tulimu wano tuteekwa okukyusa ekigaali kino kidde emabega w'endogoyi endogoyi esika ekigaali naye ekigaali nga kyekisika endogoyi totusuubira kwegatta tekisoboka kubanga ebigaali ebiri munda mu bibiina byaffe eby'enjawulo by'amaanyi okusinga endogoyi era bikulaga nti bitegeerera endogoyi. Omuntu atasobola na kubeera kansala w'ero Titiri n'afuna kaadi emufuula mubaka wa paalamenti Sejjirinya ne kwero Titiri nze nali kimutwalayo nga kansala era bwe nali mutandisa namugamba kwesimba kwero Titiri
naye simba ko Losi 5 naye simba ko Losi 5 nitugamba kale tugende ko Losi 5 n'ekyo n'awangula naye atasobola kujja ku parliament ekyatosejjirinya kugenda mu parliament senga sejjirinya tegenda mu parliament senga nakati akyali mulamu Sewanyana yayimba bya mipiira endiba nayimbirira endiba ku radio agaba akapapula abantu balowooza nti omubaka wa parliament Zambali asomya amawulire n'akyusa ekiroboozi nga n'eddoboozi sirirye amangu ago yagenze mu parliament ejali bw'atayogere ng'omunenya nakugamba luli nze sinenya Wakayima Musoke Nsereko kubeera mu parliament nga tayogedde emyaka gineegi era nze ne bwe naali baddeyo nze oleeta wano lasita omubuuzanga ne bwe naali badde nze Wakayima Musoke Nsereko siina nsonga yonna gye naali badde mubanja mu parliament Wakayima Musoke Nsereko twamulonda kugenda mu parliament ng'alina bukugu ki lwaki mwamulonda buli awali ambulera tiikinga bye baakola ebikisimu ebyo tabangayo ku kaadi ya DP yaliyo ku ya DP gye bamusikayo ne bamugjayo olw'empapula teterina buyigirize nga teyasoma ne tujja netugamba buli awali ambulera akola ki tiikinga mulya nnyama emyaka 10 gy'amaze ku bwa mmeeya bwa division y'e Makindye ayina yadde entebe emu gy'olaba mu ggombola nti nyama yagamba mbu gwe tosande mwogera kubanga ye ebifa bibaddemu n'obwa kansala bwakulema siganye omanyi nze obwa kansala bwannema naye nagenda ku district mu 2026 nemmalayo emyaka egi paka 2011 nenzija n'essomero Samuyiga Memorial College nenzija n'amalwaliro 3 Nassolo Maganjo ne Kawanda nenzija n'ebizimbe tewali somero lya UPE lesazimba mu kizimbe natuuka ku district nga mugombola y'e Namweru district erina mu kilomita ya Deji nava mugombola y'e Nabweru nga district eweza mu kilomita 10 n'ezi nga byonna kansala gwabirobi ate nga gombola y'e Nabweru teina greda kyokka district erina greda teina luguudo lwerima mu Nabweru kati osubira enguudo okulimwa so kikyo badde otegeeza ku mulya nnyama atubulye ye nga mmeeya kyeyakola nga kansala nga meeya ate nze sivuganyangako nga nvuganyiza ku kaadi ya kibiina nga bwe bamulonze ku bwa MP so balonze kaadi abantu tebanalondako mulya nnyama balonze ambulera ne bwe wali baddewo embuzi gye balilonze emusingako kitegeeza mulya nnyama bakujjanga muntu banenzi banemundabe nga nze bannondanga Senta Mukasa Sewandagi independent era byenkola nembikola nga siina gwe neeguya ne tujjawo oyo nteekawo kojja wange kasi mu jjumba nga bamulonze ku lwa National Platform yakomyewo yabadde tasobola kudda kubanga ate kino ekiwenda kyabadde kya NRM ku local government wano mu Kampala Metropolitan NRM kyeyabadde tukola nga wakiri bagwa obuwangudde nga balonda omulala n'obutakanya bwabaddewo era obutakanya bwaliwo andi ekyo kizibu kye tulina nti owa NRM owa NUP yawalananga nnyo katugambe owa DP oba owa FDC okusinga owa NRM kankuwa ekyokulabirako bw'onoogenda okunoonya mu district y'e Wakiso abatali ba National Unity Platform bonna basanyufu olwaki erina okuwangula Najja Nasifu n'aba National Unity Platform abamu beyamma kaadi naawe beyayisa mu bicycle kick oba wa kaadi ate n'atazibawa yali yapangisa ne Roje Kagoma Katooke ebyo bireke Sewandagi abaana babinako obujulizi kakati omuntu ng'alina luumu namba yiye eyo tebagipangisa teri mulala agipangisa erumu ya Sewandagi ku guest house mukyala Lukwago bwayogerako buteeketeeke kuba buyamba nakyemalira buteeketeeke nakyemalira enyini yabuteekamu ssente bubeerewo era abo bamukolera kuba buyamba ye ngambye ku bantu 7 abaali bamusuza nga teyeebase bonna National Unity Platform ye yabasuula tekuli n'ogu NRM gwe yasuula nga musajja mukugu nnyo so yakozesa bano okusuula batayagala era ne babasuula so muleke kwekwasa nti omusajja nakuba abantu baffe Museveni tasuulanga bantu baffe ne Muwanga Kivumbi bwe bamala omusuula bamwadde ttiimu y'abaloye emwolereza toyogera bwotyo basa muyizi nga twali wano ku MS Media naawe ne tubalangira ne baleka basindikayo Sam Muyizi bukyanga bamusindikayo wamulabeko nga lead council ate kati Sam Muyizi era tasobola kuba lead council nga Segona waali ekyo olaba kirabe
but Sam Muyizi abeerawo akati mu timu ate zino endala ezaba Eddie Mutwe Sam Muyizi yabeerayo era Sam Muyizi ng'alwanye ng'abeera mu kooti bannaye Kwadi George Musisi afuka mpaka parliament bwe batuuka okugaba kaadi Sam Muyizi yagisaba teyagisaba baamuwa naye bamulaba nti ajja abeere ku kooti lwaki batuuka ewa Ssemujju Ibrahim Nganda George Musisi tebamulaba nti abeera ku kooti lwaki batuuka ewa Medad Lubega Sseggona owaayo Gwalukaga tebamulaba nti asobola kubeera ku bidongo ng'anoonya kampeyini za gundi za Bobi Wine kati bino byotunulya byolaba bwe biti bino biteeketeeke era yenna kyembalira musanyufu nti ebintu bitambula nga bwe yabibala bwatyo Museveni bwe yabibala nga bwe yabala empikize ez'ebyobufuzi zitambula era yabalanga omwana wajja kumuddira mu bigere mu mbeera bw'etyo Bobi Wine yafuluma ali bweru wa Uganda luli Bobi Wine abeeranga wano n'akangaza kati kebera ku Twitter handle X handle ya Bobi Wine ombuulire ebiriko kebera sinaako ddata kati kanji kunoonyeze wane wange kubanga ebyo byangu nnyo mbikuwe wano obisome kuliko ki osome busome ombuulire ebiriko olaba kiki kye byogera alindako topapa nnyo akyawa nnyo Bobi Wine Sewanda nze oli Bobi Wine muto wange mwena muddira mbogo wakyawa mu kika Samukyawa tandikiraawo mbuulire byolaba ali tweetinze bamuta Charles Onyango ali tweetinze tweet ya Charles Onyango obo Charles Onyango obo abadde ayogera ku ki television illusion of parliament helplessness it only lasts until the pain of submission kati genda ku ya Bobi Wine nyine ya wansi kubanga yakagiri 3 days since his abduction near NUP's former headquarters in Kamosha on 17 June Comrade Andrew Natumanya tabs remain missing. It was ayogera ku tabs dakawa dakera awano yali treating era akantu ka deya ayu akantu ka kabuleta tells it to you Law and Leo take it or leave it nakali treating mwe nolaba mwe ekina gikitwala maaso olaba ekina wekigamba nti nakyemalira tumukakanye no wana olwa kubira ndoza wese oyo muveeko leta mulabe naye zino enamba empya mainze enamba empya zino kasitazira bamanya nti bano 66 namba mpya bano banonya nawe sente kati bano mbasi bakola ki mbasi baagala I was born in Uganda and we were born in Tanzania. Let's not forget that. Kati byabigamba muhozi naye bw'otunula mu ssemateeka ono yazaalibwa Tanzania nawe yazaalibwa Uganda musobola okubeera etteeka libakkiriza okwesimbawo kati kambuze Bobi Wine akyali kubya president kwa kati tali ewo esaawa zino ekintu niwe kiyiika kati Sewanda gyo kimanyi tosobola kikwata Bobi Wine nga takikutte kuba tali ewo ataliwo tagwirwa muti omala okikwata n'ogamba tagenda tayingira ggwanga so kakati obumu mu opposition olinga ngamba nti kirooto nakugamba bwe nti Kizza Besigye bwe yajja Dokita tulina kituuka okukkiriza kojja wange gw'otudde wano ku kamera kuliko Arnold naye mwenna muli ttiimu ki emu era ebigendera bye bimu Arnold tayinza kutuula wano kubanga naye Arnold akkiriza nti wano gw'osingawo naye yatuulawo kojjukira mwakola naye yatulawo nga toliiwo naawe wali ku kamera obeerawo nga Arnold takola ki taliiwo Arnold bw'abaawo tukkaanya nga naawe wooli Arnold alina kubeera wali nze nyina beera wano naffe bwe tufaanana nze Sewandagi nina byensinga ku Zambaali bingi ne Zambaali alina byakusinga alina byansinga kankuwa ekyokulabirako bwe tugenda kusoma ggulire nze Sewandagi bwe njagala okukyusa eddoboozi lyange live mu lino erya Sewandagi ndyoke njogere Sewandagi era bwe njogera Sewandagi ate opulyanga ow'amalala era obitegere byange nti mbifudde naye ate ye Zambaali alikyusa n'alyogerera mulire libanga litegeera Zambaali bw'akwata akazindalo nga byakuyimba Babuloni naye kati nze owulira nebyennyimba n'eddoboozi liwulira wakati awo ebyobufuzi Zambaali tabikusinga gwo bimusinga tuteeka okukkaanya nti bwe tuba twagala agenda kuyimba wali tutwala Zambaali bwe tuba twagala agenda mu paalamenti tulina kutwala Sewandagi kasa tunakkiriza ekyo
kati with the time lwaki nkulaga ekyo nkulagidde ku Zambaali Bob Wine bwe yali ajja yasangawo Kizza Besigye Kizza Besigye yasangawo Abedi Bwanika Abedi Bwanika waliwo Kizza Besigye yasangawo Kawanga Semwogerere Abedi Bwanika yajja ne Kizza Besigye muleke mu campaign za 2 statement ewali Kizza Besigye tejja Abedi Bwanika talina yingira wali mwana muto niwali nali mwana muto kakubulireko mu debate ya 2 presidential debate eya 2 Abedi Bwanika mwe yali ne Kizza Besigye ne Museveni yawangula Abedi Bwanika anti tetuli ku bya debate tuli ku masannyalaze wano debate tekola kasache yandi badomba ka parliament wa kati bona boyogera ku bya masannyalaze bino ebyobumu biveeko mu masannyalaze obumu tebukola ensowera zisinga kuŋŋaanira ku bbi tezikuŋŋaanira wali chips na chicken singa oleeta bbi n'omuteeka wali n'oteeka ne chips ne chicken n'oseka ku sowaani wano ensowera ennyingi zisinga wali ku bbi kikyotegeeza ge masannyalaze g'oyogerako nti abasiru bakuŋŋaanira nnyo ku masannyalaze ebisika abantu si bye bisinga okuba ebirungi ebisika abangi omuyeye byebyo bisinga okuba ebibi amma kyobola abamalaaya abambala enkunamyo tebabakuba mbaga ani amutwala naye nga bayitirivu obulungi naye ng'alina ekisambi kimalayo Kibirige Mayanja yavuganyako kuba president 96 ne Charles James Senkubuge siasa muveeko oyo naye yajja n'avuganya bino tojja kubiwakanya ye yavuganya Birigumu naye yali mu Birigumu ne kati akola ku TV naye kati akola ku TV naye yaliwo ko nga Munakatemba akera kuba bange eri mu Katemba yali muyitirivu obulungi era Charles James Senkubuge siasa yali asaana bulungi nnyo kubeera minister waki wa entertainment nakulakulanya music industry neterera kati Bob Wine naye gye twali tumusaana Bob Wine nga alina amasannyalaze gagasika abantu abatambula obulungi amasannyalaze ago galaba TV bwe batalina amasannyalaze teraga kifaananyi naye ate waya z'amasannyalaze bw'oziteekawo teziraga kifaananyi okimanyi nti weetaaga amasannyalaze okulaba ekifaananyi kati amasannyalaze ate bwe geefuula TV tuba tetujja kulaba kifaananyi mu budde obwo Kyagulanyi we yajjira oyagala toyagala twali twetaaga ttiimu emu nga Kyagulanyi ne Besigye bali ku ttiimu egi naye Kyagulanyi we yajjira ndabanga mwaliko United tetubanga naddala mu kalulu ka 2017 kandi bwe twagala okubeera United mu kalulu ka 2017 ne tutuuka ekiseera Kyagulanyi ng'ab'e Katonga bamulinze nga n'abaddipi bamulinze ngamba mu kalulu we yajja independent twalinga abakwataganako naye katugenda tuuka mu campaign eza election 2021 nga ffenna tulowooza nti Kyagulanyi oludda lwe yeegattako n'aluwagira lutambula anti nze Mukaku kati Kyagulanyi nga ye ate ekirowoozo kye si kyakwegatta kuwagira ng'abaamuleeta baamudesigninga kukulembera kusobola okusuula bano ababaddewo abani abaamuleeta kubanga Mukaku yangamba nti Bali United mu kalulu ka 2017 era n'akawangula n'ebitundu 9 n'okusoba naye mbu obuzibu omusajja yabanyigamu amapensa jajja kati mbu Mukaku natandikola ebintu tebitegerekeka alaba abasajja abakutte bu brief case abasibye obusuuti obutayi bwa red bagenda okugiragira bati wepa nga walaba ekibira ekipya bakitongozza nga bamukaku bamabike baani tebaliiyo mbwawe ekintu ekyatandika okwonoonekera ekyato nakugamba nti Kyagulanyi yesimbawo 2017 n'awangula akalulu aka palamenti mu 2018 n'agenda n'abantu 99 mu Kennedy School e Harvard n'asomayo ka certificate kali ka wiiki emu mu leadership tebakubuulira ali yakasponsoringa era ne byagenda nabo tebakubuulira mu Africa yagenda n'abantu 4 ebibuuzo Rasta Rasta akola okunoonyereza nnyo ebyabimanyi bwajjano bw'omutuuza wano ku seti bimubuuze ebyabimanyi gwe mubuuze kubanga ate ye Rasta nnyo ajja kubuulira lwaki naye abimanyi mubuuze nti Bobi Wine Sawanda Jazo n'agamba nti Bobi Wine mu 2018 yagenda Harvard n'asomayo wiiki emu kakoosi ne certificate n'agifuna ani yamutwalayo tasobola kwetwalayo
goloza Harvard bamala gagenda yofa Bweni mwavu nedda sibo kama Harvard sibugagga recommendation sibugagga si magezi senga bugagga na magezi eringa Cambridge senga bugagga na magezi muhozi teyali somedde gundi Sandhurst nati myesinga mu maje teyali genzeeyo goloza buli wa majagende Sandhurst recommendation yani akusindise wali wako nadala short courses ezo you must be recommended by government okusingira ddala abantu aba abana aba Uganda bagenda ne muhozi manya ne Kyagulanyi nze abasatu mbamanyi era Kyagulanyi amala kuveeyo n'alyoka jja wana amasannyalaze we gatandika olutubutunda ffe tetumanyi tutunda kye tutategeera so mwakibukira mwabukira etokota eri ku State Square era Kyagulanyi njagala nkukakase nti bali bamulinze Katonga nabano bamulinze ewaabwe si Katonga najja nankumbi bali bamulinze najja nankumbi naye byonna si bituufu nga nabano bamuli nafuna emboozi entuufu okuva ku PA Bobi Wine yali Bobi Wine by that time ekisooka Bobi Wine yali tayagala kadi ya DP era aba DP bamulinda ku City House mauna kwa press conference Bobi Wine teyajja aba FDC bagamba tulina kantinti era Bobi Wine nga tayagala kadi yaabwe ndi kati atonziza mu birala bamaliriza Bobi Wine najja independent bajja independent nawangula akalo onziza ate mu bya 2017 nati ndi ku 2017 kati nzate ndi mu 2020 kati gwato kyali mabega nina mu 2017 oli mu kwegata kwa 2020 ekituufu abe Katonga aba najja na 10 bamulinda nga bakulembeddwa Sebugwawo mukyala ngera bamulinda agende Lukwago yekaye yatuukayo teyagenda ekyo kyo kituufu era bamulinda agenda okutongoza yatongoza Kamoocha lwatongoza ki NUP ne bamukaaku nabo baali bamulinda ku kitebe kya DP kubanga baali bategeka okuwamba DP bagiwambe kuki ku Nobert Mao nabo ne bamutegeka ne bamulinda bagenda okuwulira nti Kamoocha batongoza ekibiina kati basajja tuwawulira nti Kamoocha batongoza ekibiina kifo kyogende najja nankumbi bagenda Kamoocha kuba bonna baali bategedde nti Bobi Wine wanafu tagenda kujja naye agenda luddawa najja nankumbi bagenda okuwulira nga nuupu bagitongoza nga teyalina nuupu bakwata kibiina ky'omusajja wa NRM National Unity Reconciliation and Development Party eyakibalama wa NRM eyalinde mu nsiko freedom fighter Kadogo ate yaliko muvuzi yaliko driver wa Idi Amin Dada ne bagenda n'ekibiina nti ani akireese nti Lubongo yajja n'ekibiina nga tebategedde byonna bibasangaawo ne babikola kitegeeza waliyo nanyini w'obugologoosi yanyiga amapeesa kati nga ffe tumala gabuukira buli kye tubuukira nga tetukiraba era ne bolaba abaana bano bagamba nti ono gwe bakutte ako kabadi ne bakwata Besigye ne bakuyimba nnyo nti ako kabadi tobanenya kubanga bakimanyi nti ne Kyagulanyi akabadi ke bamuteekamu eggulu ke kaamuleta n'asapasingaani kati obalowooza nti yali aweddeko ekituufu Besigye John Patrick amama Mbabazi bwe yajja mu 2016 aba DP bagamba nti Besigye akoze eki aweddeko era ne bagenda bakuba olukuŋŋaana lwabwe luddawa Nakivu wali gwokyali mwana muto kuba kati okujjako emyaka 10 wali emyaka nga 10 na giijo wali tonna bana kuweza 18 kutegeera newoosoma nawo otegeerawo bw'onoobanga osoma ku Nabbi Muhammad bw'onoobanga osoma ku Yesu manyawo w'omusomerako bw'ogenda ku muzigiti n'osoma ku Yesu by'onaafuna ku Yesu bifaanagana nabyo n'asoma ng'oli mu kkanisa wampakanya ku programu gye nakola naga Bobi Wine mu kujja yali mutuufu andi nkyukakyuka yali ajagala kubanga Bobi Wine yali ayimbye ku nkyukakyuka okuva emabega era Bobi Wine yali amaze okulaba nti magnet gy'ayina ku bantu abantu bafaanaganya ku Bobi Wine era lasita bw'ajja wano mubuuze Bobi Wine mu crusade gye yalimu ne General Kale Kayihura erwanyisa okunywa enjaga mu ghetto yali ambasada waaki ne sente mmeka Bobi Wine zali afunye mu eyo yali gavumenti nga yemukozesa nga gyakolera wali omusubiro givaako ku sipiidi kubanga ne Museveni yakolako mu gavumenti y'Obote kyamulemesa ogenda olwanyisa yagikolako nga minisita omubeezi nga mubeezi waani omanye byo nabyo mbisoma nga musoma mubeezi wa minisita ki simanyi yali mubeezi olaba tabangako Obote Museveni ekibaawukanya n'Obote kati kino kankikuwa okireete obenga okimanye ewange Museveni
tabangako minisita mu gavumenti y'Obote. Museveni yali mu bitongole ebikessi mu gavumenti y'Obote ng'akola mu president's office. Mu myaka gy'enkaaga eri gavumenti eyasooka. Mu kitongole kati nga boga maseemu ayi. Mu myaka gy'enkaaga. Mu luno Museveni yali mu myuka wa Paulo Muwanga mu kutegeka kakiiko ka Military Commission mu kalulu k'ekinaana. Segezera mu gavumenti. Paulo Muwanga ne Museveni ne bakkaanya okubba obuwanguzi bwaki bw'Obote bwa DP bwa Semogere nga tebabubbira mu kusooka batebabbira Obote abalina kubbiraani akalulu kamaze okulabika kati nti DP ekawangudde ebyo nabikugamba wano. Paulo Muwanga n'ayita Paulo Kawanga Semogerere ng'amugamba osobola okukola bino ffe tukuwe. Nze njagala ba vice president ono ayagala kya minister of defense. Ono n'agamba nti kanzireyo mbabuulire. N'addayo n'agamba nti seba kalulu twakawangudde dda muleke oli alangirire nze byammwe sibiriiko. Yagamba amala kwebuuza Lubaga wakwekereziya. Ono oli olwawukana bw'ati n'adda eno Paulo Muwanga n'akubira abo Obote nakugamba Obote yagambirawo nti you are the next vice president. Teyabuuza kigambo kirala, yamugamba bugambi you are the next vice president. Langirira n'agamba nti for Yoweri Kaguta Museveni namugamba that one will sort out when we swear in. Ono Muwanga n'asuwalinga Museveni nti sebo omusajja atuwadde nze vice president naawe kyo bakikoze eki nga ye Museveni amaze okupulaninga nti bamuwe ekya minister ya defense majokolera kalanda saini waka olamaze osindika mutabani we Luddawa yali Soloti mutabani we oba muganda we Salimu Sale amusindise eri n'amagye agali sophisticated ng'ajja kuvaayo. Okimanyi nti bamuwayiza sikubaki Sweta bamusibe Moroto ono yali amustage nze nga yamanyi otukola mu kya defense bepa olajja kujja buzibwa ati gavumenti bagikole ki bagiwunike bagenda okulangirira abaminisita nga Museveni taliiko. Museveni waava okgenda mu nsiko bwali busungu kumumatiki kifo naye era n'ekifo kye yali yagala yali strategic nnyo ye nga yabala kikozesa n'atuula mu ntebe. Kati oyo ye Kabonganje azasamba labona guno omuzanyo gutulimu ennaku zino muzanyo tuva ku guno tudda ku guno yatulayo Gwanita Amongo ogwasooka tulwali mu Bobi Wine uno ali ku Mugaanaaba uno ali Kifene uno ali wano afulumye ebweru ne tuyingira mu Gwanita Amongo tuvudde mu Gwanita Amongo tuyingidde mu Gwalukwago tuvudde mu Gwalukwago nti ate simanyi Charlotte yayogedde bwati nti ate Muhoozi kati yagambye Kabaka betulimu ebyo ye Katembo uwe gwatuzanyisa kati obuyinza Piero Yusena we wandikiddwa wonna mu mateeka ga Uganda. It is non-government organization okakasa registered as an NGO. Yes geno kibuze Balamu era wagiregistaringa nga NGO. Lwaki mbuuza Balamu nga wali wano gwensobola okubuuza Mr. Google. Is Piero you ibi byangu nnyo is PLU an NGO in Uganda. Bakuzeemu ki? Wow. Bisomere kakusooka kubiyisa mu maaso otye. Sebo bisomera abatulaba. Sewanda jituli mu kumaliriza. Obudde. Nefe batugamba bajiwanisa nga NGO. Bajabone basebe mbozi tebankadde ajinyuma yagikadde. Leo batugamba na pressure group ya bufuzi. Naye ngate ajikulira jeno waayo wa maje. Ngate jeno mu maje ekyasibya Besigye mu kooti maasho kwetaba mu byabufuzi ekyasibya Tumukunde kwetaba mu byabufuzi naye ono yabirimu ne Piero tena weri eronda ne ba minister ne ronda ne ba envoy ne tuka ne ku speaker ne gama nti envoy waffe mu parliament speaker bato muwe budde wa NRM bato muwe budde ne ronda ne kiwanuka kiri wa minister wa defense to ne envoy waffe bato wa budde natuka lugama ne leader opposition naye twagala nga ba PLU nakugamba katulinde tulabe eyo pressure group eri invisible naye mu national platform erinayo ba members baayo
mu NRM era pressure group ebeera bwetyo embozi tebankadde pressure group ebeera bwetyo aginya yagikaddi abanyabo sire abakiririza mu pressure group asoba mu NRM mu NUP mu DP mu FDC lero yabadde muwolereza wa afusero yakamuleke sagala gamba yawolereza kyengezako gamba nti pressure group ebeera bwetyo kati bwenyiga bapesa gayo kufunayo aba NUP abakaba parliament munda olowooza Katumba amala asobola okukola pressure group nebeerawo jeke n'agikola nebaawo ne waita press conference ng'akirowoozako bulowooza ayinza otuula mu press conference banyabo ne basebo tutunulire ensi yaffe tuve mu katembo naaliwo alwanyisa bano nabali amateeka ga Uganda galinga biyumba bya nabbudu luno lwoya lwa mu nnyindo olina kulwejja wekka tuula wansi awo kati olowooze fukamira saba Katonda wo yekka ajja kutereza embeera jaterera buba budde bwokka Sewanda girowooza n'obudde tebukyakola ku Museveni when your time comes no matter what obudde bwe bujja ng'olina okubeera ow'amaanyi obeera singa bakusala ekiso ne bakutula omusaayi guno obudde obubaawo buba budde kirwofa so si budde ddiroddamu obulamu wonna enamba y'essimu wagisomye 0702 43 88 52 kale tugenda kwama wano olwaleero tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume